mulungi era muliza mulungi wa Still Hope. The Still Hope to Age Media kitundu kya munana kyetuzeemu tugenda mu bubonero obw'abannabbi b'obulimba. Tubalabira ku ki Bible yagamba muli balabira ku bibala byabwe ndowooza buno obubonero n'obuwulira buyinza okuyambako eyo yonna gy'oli. Bannabbi b'obulimba tebali Kampala wokka, ekyo tebakulimba. Focus togiteeka Kampala, bali across the globe, buli wamu weebali ate bakolera ddala. So gwe yonna gy'oli totunulira Kampala, oyinza okwekanga nga ne kanisa gy'osabiramu abaliyo mu bakoze eki bajjudde. Ebirooto byo byakyuka dda kubanga agenda mu bannabbi b'obulimba oloota bakugoba, oloota bintu tezikugoba, oloota mbizi, mbwa n'ebintu ebirala. So oyinza okuba nga tewaliwo otyo naye waliwo kanisa emu gye wajoyininga kakananga ate ebirooto bikoze eki bikyuse. So tukugamba linki weeri awo, osobola okuba ng'osaba linki eyo ey'ebirooto n'okwolesebwa. Tujja gikuwa, jagendayo owulirize by'owuliriza, oyinza okusangamu ebyo ebiyinza okuyamba. Ate osanga nga tewali kiddamu ansayo, osobola okukomentinga awo bagamba nenze mbuuza ku kino na kino then n'ogumiikiriza kuba ebimu tetuba na ansa yaabyo ku ssaawa eyo. Okuba naffe tulina okuba nga ate tukonsultinga omwoyo wa Katonda asobole okukuwa ansa entuufu esobola okuba nga ate ekuyamba. Naye ate nkugamba nti Yobu ayogera mu Job 33:14-18 nti Katonda ayogera okuyita mu birooto, naye ate omubuulizi 5:7 n'agamba atya ebirooto bibaawo nga bingi n'ebigambo ebisinga tebirina makulu, naye ekisinga byonna tya Mukama Katonda. Nti oyinza ofuna ekirooto totunuulira kyo, wabula tunuulira oyo asobola okituukiriza wekiba kirungi, ate wekiba nga si kirungi asobola okulwanirira ate n'osomoka emitego ki gy'omulaba. Kuba abantu abamu bava ku Katonda ne batandika otunuulira ebirooto. Ate kino kitegeeza Mukama alina byagenda okukola mu maaso n'awummula. Yokusaba n'abivaako, Bible n'alekera gisoma nadda ewaka nti Mukama yamulaze agenda kukola. Tebakulimba. Kaakati ekirala awo wennyini nga tetunaba kudda ku bubuuku. Interpretation y'ebirooto ky'ekintu ekizibu ennyo. Kubanga ndabyeko abantu alaba ennyumba kalina n'agamba Mukama yandaze ennyumba, Yesu agenda kunzimbira ennyumba, n'ajaganya n'abeerawo n'agamba nze baluli baddi, ate agenda okulaba wayitawo ebbanga wiiki eddako ng'alaba ali mu buyumba bwe waabwe mu kyalo. Kakati muntu n'asoberwa. Kati ennyumba kintu kirala, emmotoka kitegeeza kintu kirala, ebintu ebyo byonna omukutu wa mukulu Jamila. Waliwo eyaloota ente kati n'aŋŋamba ebyekika bindi bubi, namugamba bitya, nemugamba ddayo mu lubereberi. Falaawo yaloota ente byali byakika. Ente zikiikira ebintu bingi, zisobola okukiikira economic crisis, zisobola okukiikirira ancestral attacks. So ekirooto kimu kiba ne meanings nnyingi. Kati totunuulira ekyo kye bakuwadde nti kino kyokka kyekitegeeza, ate kisinziira, buli kirooto kisinziira environment mw'obadde, spiritual environment yo webasootya mu ensi nga bwekulaba, ensi y'omwoyo ekulaba etya bw'olabika. Olaba otambula Bukunya osalamu Jjinja ova eri Busoga Square ogenda eri n'oyitamu bakati nga weekwata naye nga tokola ki. So environment matters. Tosobola kuva ku TV wedde oli kulaba wrestling, okulaba ki n'ogenda ne weebaka. Kati olwotagajja nti nga gakulwa, so kisinziira. So awo tubali tuyitirawo buyitizi, tukomye wano omukulu agenda tuwa obubonero obwo. Kakati twogera n'abantu abalokole, ne twogera n'abantu abasabirako mu balokole. Obamanyi nze nsabirako eyo mu balokole naye kakati singa ogenda mu kkanisa gy'otawulirangako oba singa olaba omusumba ono omulundi gumu 2 3 nga ye emirundi egisinga kabonero akasooka bannabbi b'obulimba bano baagala nnyo ebintu ebyeru. Kibi. Ako kabonero bo eve ebyambalo byabwe baagala nnyo nga byeru. Kaabe nabbi omukazi kaabe ki nga ye abeera mu byeru ebiseera ebisinga.
kakati olaba eri mu ggulu waliyo sitaani bye yakkirizibwa okukozesa. Kasita kibanga kya bulimba. Kati ffe tujjayo obulimba obwo kubanga ensi emanyi nti ekintu ekyeru kitukuvu. Kiri ku sayidi y'Owakatonda. Kakati bano bambala ebintu kungulu tulowooze nti ensi erowooze nti batuukirivu. Misege gyambadde eddiba ly'endiga. Naye obutuukirivu obweru obwo bulina kubeera munda si kungulu. Kakati ako kabonero kamu ak'obulimba njagala otunule obalebalemu eyo ojja kuweza nga 5 ogambe nti omusajja ono kyayogera kituufu. Abanga nyange n'emmotoka nazo ziba njeru na buli kimu. Abasimaati oyinza okuyingira mu kkanisa nga buli kimu kyeru. Ogenda mu ofiisi yokka. Ate ogenda okulabako ebbali eri mu nsonda nga waliyo ekimyufu musaayi ekiddugavu. Kala ziri ezi 3 bambala byeru. Nate kala zaabwe tebazireka. Reddit omusaayi tebagulekaako somewhere. Ebbulaaka gye basibuka. Naye nga obwo that is deception. Egezaako okulimba ensi nti bye mulaba wano omusajja taliiko bbala mutuukirivu omwoyo alikwera yamukozesa balimba. Ako kabonero kamu bambala ebyeru. Akabonero akokubiri abantu bano nze bambi ebintu bino senga nali mbiwuliddeko kubanga abantu bano nabasabiramu nga simanyi nakumanya. Bambala agaweta empeta etambi guno guweta guba gunene. Batera nnyo gwambala ku left ku right. Naye kasita olaba empeta first of all empeta nga esuuka mu emu oba 2 kubanga empeta y'obufumbo yetegereke. Naye kakati guno gubaako extension wano ekintu ng'ekikukunadde agaweta bw'ogutunuulira obulungi guyinza okubeeramu omusota oba kidragoni munda muli. Ako kabonero piramidi ne mu mwoyo oyinza mu kirooto bw'olaba empeta ekyo kitegeeza ndagaano. Omuntu oyo alina endagaano etali yaki ya Bwakatonda. So abooluganda mwenna abali eyo bw'ogenda mu kanisa omusumba nga oba awandiika omukono olaba oguweta ogunene bwe guti azingako ebyo byokole ki oyitewo ogende kubanga ebinaddirira ebiyinza obutakola ki biyinza obutaba birungi. Oba kati abamu bongerako ne necklace. Musumba nga alina necklace alina ki abafumbo obalaba abasumba gye bali abamusajja bwe tolaba bano abayimbi barasta abasumba bamu ba Illuminati naddala abakyala abavubuka ojja kumusanga ng'ayambadde ebintu ng'olowooza naddala bano abawala abato alowooza musajja ono n'amala mpasa n'agendako ewaffe bammaze naye nga bambi endagaano eziri ku oyo zagenda okuyingizaamu olifa wejjusa. Akabonero akokusatu bintu ebirina amaanyi objects naye nga bagamba ekintu ekyo kirina amaanyi. Okikozesa. Waliwo eyo ekkuŋŋaaniro limu nagendanga nga bagamba nti olaba empagi zino ez'oku geeti nga balina ng'oyingira mu kyaki ne geeti eri ema nga bagamba amaanyi agali awo voltage yokka yokka ku mpagi. Kasita batandika okubuulira ebintu ebirina amaanyi ebiriko amaanyi olaba kino kiriko amaanyi gali amafuta galiko amaanyi. Guno omusaalaba wali eyaweesanga emisaalaba naye nga bagusasula $500 era nga basasulamu obutundutundu nga oli bwagusimba mu nnyumba ye mizimu oba ogigobye. Sina mizimu kwegamba yamanyidde ddala nti Katonda kati adweringa awo teri kisala. Amazzi bifaananyi amazzi waliwo era bemanyi mikwano gyange nno bw'otuuka oyinza okusanga nga balya n'olutuuka bwoti najjayo akacupa akaki kubanga kakati gwete bw'oba nga toli omu kubo
simanyi oyinza okucontaminatinga ebyo ebintu byonna ebyo ebiri mu kanisa kasita bakugamba. Waliwo ate endala gye nalaba ng'oli yeekubisa bifaananyi ebifaananyi bya crusade abantu nga basasula akafaananyi kano kebookezaamu $5,500 akafaananyi bannayensi naye abasajja abo abantu abo mwemanyi abakuba ebifaananyi bya crusade ne mu bitunda $5,500. Ndi wano njogera ndi omu ku abo abaagula ebifaananyi ebyo. Naye wagula? Nagulako naye Mukama yeebale kunsaasira. Nze natwalako n'emitwalo ne bampa Apple $300. Apple y'olukumi. $300 musajja gwe watwala emitwalo gyange 3 nompa Apple ate ng'oli munyiikaavu nnyo kubanga walaba ngolooza nze ngenda okukuggyako ki. Musonyiwe? Namusonyiwa naye alekeraawo ate yenenye simanyi biriyo naye nga wali katale ke batugamba katale kakyagenda mu maaso. Kale abaliyo mwenenye ebintu Katonda n'ekkanisa yennyini Bayibuli etugamba nti Katonda, God does not dwell in temples built by hands. Katonda tabeera mu nnyumba zizimbibwa mikono gy'abaana b'abantu. So oli okugamba nti simanyi mulina okukola kuzimba ennyumba ya Katonda. Nnyumba ya Katonda etya? Kuŋŋaaniro ogamba tuzimbe kuŋŋaaniro we tunaakuŋŋaaniranga naye si nnyumba yaani ya Mukama Katonda. Ennyumba ya Mukama Katonda yeggwe temple. You are the temple of God. Kale ebintu bino tubijjayo kuyamba abaana ffe tetwafuna mukisa. Wamu twava eri n'ogamba n'olokoka yatudde n'obeera mu kanisa n'okwata ebyeyo ng'ate bino ebiri ebweru ebiri awala tomanyi kati ogenda otomera bitomero naye nga ne wooli be bakuyigiriza byabwe. Bayinza okuba nga tebalina bino naye nga nabo balina ebyabwe era ebikola ki ebikusiba naye kyetaaga n'obeera ne all round knowledge. Knowledge ng'omanyi kino nakiri knowledge. My people perish due to lack of knowledge. Kati ffe tuleeta eno knowledge abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya. So kakati mu bintu mu bwakabaka bwa Katonda there are no holy things. Teriyo bintu bitukuvu. Holy water. But there are only holy people. Agamba be holy because he is holy. My Father in heaven is holy. Yes, it is you. Your soul, your spirit, be holy because God is holy. Teri kintu kyonna ekyakolebwa. Si mazzi, si kintu kyonna ekyakolebwa n'omwana w'omuntu. Si mafuta, si ki. There is nothing like a holy water. Amakabayo. Yes, nze nange ayogera. Mukama yaŋŋamba era nsobola n'aŋŋamba sina kyesikozesa kukola ki kusumulula abantu bange. Naye si kusinza. Ate tesobola kubeera njigiriza. Ati babifula doctrine. Doctrine omuntu n'alekera n'agamba nze kasitaani n'amazzi ga brother gundi kasaga prophet gundi tewali kiyinza kutuuka wano. Oyo aba afuuse Katonda. Okitegeera? Ayo gwe nasangaawo nga bamubuulira enjiri najjayo omudaali gwa Nabbi Dawudi. Nga nze Katonda wange wuuno. Kale kanekeresire nga mulimu ekifaananyi bateekamu ekifaananyi munda. Yono Katonda wa Nabbi Dawudi ye Katonda zetombuulira Yesu wona akola. Nayo nzikiriza. Twakogera bimeka? Twayogedde kwamba ebyambalo ebyeru. Twogera ku mpeta n'ebintuntu bijinga objects bye bataddewo. Na bino ebintu bye bayita holy this, holy that. Ogenda mu kanisa n'osangayo ebintuntu bwe bityo. Sooka weekube mu kifuba obuuza akabuuzo kali watyanga what if ndi wafu bw'oteebuuza kasita otandika okwebuuzaako omwoyo ng'ajja ng'akugamba mwana wange wano sooka weetegule okole ki oveewo. Ate akujjukiza Samon ojjukire wali olaba Daily Still Hope ne bakugamba nti bakugamba nti by this waba wafu kati lengera awo nga okola ki. Kyokuna abantu bano bangi tebatera kwatula linnya Yesu. Bagamba Mukama. Bagamba Mukama. Mukama yagambye kino kubanga erinnya Yesu muliro. Era Bayibuli egamba etya
nti at the mention of the name Jesus every knee shall bow down and every tongue confess Jesus is Lord. is Lord. So kakati oli omuweereza wa sitaani atya okwogera ekigambo kiri kubanga balina kuvunnama. Kati bakozesa mukama era babagamba tetwagala ettogeza n'oyatula erinnya eryo gwe waliyo eri kyali kitya bamuta musajja oyo that man naye ogamba mukama ye ekyo kiri mukama tolo gyali omukama. So abantu abo beewala nnyo erinnya Yesu naye ne wabaawo bali abakalu bo ate bakozesa nnyo erinnya eryo kubanga ye sitaani era obulimba tebumuggwako. Waliwo ate bali nga bo bakozesa erinnya eryo naye mu ngeri y'okuvvoola mu ngeri y'okuvvoola. So the fact nti omuntu aba akozesa ng'owulira ng'ayogera ku Yesu. By the way, there are many Jesuses. Okimanyi ba Jesus omujjuki mu Bible waliyo waliwo Jesus simanyi nati bilisi eyeeyo waliwo mu theology waliwo ebiri eyo ba Yesu ab'ekikwangala. So Brazil balituma nnyo Jesus. Kabonero akokutaano embuulira yaabwe ekigambo kyabwe kiri nnyo ku bintu by'omubiri material carnal things. Abantu bano tebatera kwogera ku bulamu obutaggwaawo nakyo kiki kyolina okukola. Teboogera ku butukuvu na butuukirivu wabula boogera ku gwe abaakuloga sumulukuka boogera ku ngeri gy'onoogagawalamu ngeri gy'ono promotingamu ku mulimu gye banaakupromotinga ku mulimu. Boogera nnyo kulinnya ennyonyi kufuna visa kulinnya nnyonyi Canada America kuzimba mayumba kugula ploti era obujulizi bwonna bwonna obuli eyo buli ku bintu byaki by'omwoyo materialistic gospel. Kakati waliwo amakuŋŋaaniro nga omusumba ekkuŋŋaaniro lirina omusumba omu naye nga lituuza abantu 1,000. Kiki kyotegeeza nga kwegamba gwe bamanyi ng'omusumba y'oyo omutwe wamala n'avaawo nga tomala gagenda ne weeyogezayogeza mbw'oyogera njiri mu kkanisa eyo. Nze nina emu gye naliko baatuwaawulamu nga tulina ebibinja kati nga tugenda oluusi ne tukuŋŋaana nga tumaze okusaba kati ne musabira mu guruupu eyo. Kakati nze bwe twasabanga ng'abantu basumulukuka ne baŋŋamba nti omusumba kalitegeerako nti musabire eno ebbali abantu ne bakola ki mugobeddwa mu kyaki. Nze saalwayo ne nkola ki waliwo mukwano gwange era okuŋŋaanira eryo lyennyini abantu bajjanga waali n'abasabira. Omusumba n'amuyita n'amugamba nti gwe omanyi okudda eyo ate n'osabira abantu ate ng'omwoyo omutukuvu abeera akooye. Omwoyo omutukuvu abeera akooye kati omenya nnyo omwoyo omutukuvu ate okudda tuba tumaze okusaba wano ate kati oyagala kuwummulamu kinjogera amazima kubuulira amazima. Kaakati abantu abo boogera nnyo ebintu ebyaki beemalirira buli kimu nga dictator bw'abeera oba mu ggwanga oba kyayagala buli kimu abeera kibeeremu omukono final say yasalawo buli kimu mukwaya mubakabezibwe mpoza akabonero ak'omukaaga nga kekasinga nti ebintu byabwe byonna bitambulira ku ssente. Siga ne bwe batayogera ku siga era bajja kugamba nti kino kya ssente bwe ziti kino kya ssente bwe ziti olina okukola kyona kino. Ogendayo nga tonaba kufuna ne bakugamba wagula kiri olina kino kiringa omwana reportinga ku ssomero zino school requirements
ne basooka nga biri wali mu kantiini n'obigula ssente za buwanana. Kipa ya soda bagiguza gumu kitundu. Olina kino nga tonaba kulowooza kugenda kulaba musajja wa Katonda. Olina okubeera na kino. Ebyo byonna bamugenda kusomera. Kati ekyo tekiba kifo kya kunoonyezaamu Katonda, wabula eyo saagana kugiyita bizinesi, kubanga bizinesi eri based on extortion, kwegamba kunyaga bujjanja oba kibbiro nkiyite ki? Mpuku y'abanyazi. Mpuku y'abanyazi. Kakati abantu ba Katonda twogera wano unagamba kati tulagewa. Tulagewa. Omuntu agoyingewa. Muntu kati nga bwe tugambye nti Katonda, God does not dwell in buildings made by human hands. Ate God does not dwell in pastors. Yaliko amafuta. Manyi olakati bagamba tokumangwa kuyafukako amafuta. Nga tonabagenda eyo. Nomugamba ate gwe bakufukako mazzi. Nali nawe yakufa. So kwegamba bwe bubonero era temubulamu kamu. Ojja kugenda mu kifo abamu sina makanisa nti kanisa nzimbe naye ng'omuntu alina ennyumba ye bwetyo ne bakugamba tugendeko eno waliyo musajja musabi asabira abantu ne bakuleeta mu nnyumba ogenda okulaba bintu biri awo ebitambaala ebyeru ebimu bya redi ebirala biddugavu. Bw'olaba ebintu ebyo byonna birina bright colors ezo weetegule funa engeri era ajja kumanya nti naabuuse naye nga gwe obulamu bw'okoze otya obusevinze. Aliwo nali olinamugamba waayo Isaakayo Isaaka kati alina yamuleetera byawandiikibwa Isaaka we yawaayo ekiweebwayo taata we yali yagamba Esawu agende ayige amwokyere ennyama. Kati Isaaka ne maama we bakola olukujjukujju. Yakobo. Manya Yakobo. Bakola olukujjukujju ne baleeta mangu. Kati omwami yagamba waayo Yakobo. Ofune omukisa ng'omulabewo nga tannakomawo. Olaba banyoola ebyawandiikibwa ne bayingizaawo ebyabwe. So obwo bonna bubonero. Naye kakati ekkanisa yennyini ekkanisa kyeki? Ekkanisa ffe ge tuyita amakanisa eri mu theology bagiyita local church. Ekyaki ye kati nga gy'olaba nti Catholic Church erina patriarch, erina head office, erina organizational structure and administration, ekola accountability gye tuyita church. Naye kati church ino eya bulijjo tugiyita local church. Nze naawe tusobola okukola church y'abantu babiri oba basatu ne tubeera nga tukuŋŋaana awo wennyini wabaawo Katonda na buli kye twetaaga. Awali ababiri oba basatu kasita bakuŋŋaana wansi mu linnya lyange nabeeranga mu maseekati gammwe. Teri Katonda munene kusingako awo. Tekyetaaga mubeere 10 bw'oba temukuŋŋaanye. Anti baba bangi omwoyo akamaawo. Katonda akira n'omuntu omu ng'amusabye yeetaaga abantu 10. Abantu banoonya abali bantu bangi mbu awo omwoyo atambuza bigere. Okwo kwonna kubula. So kaakati ffe twebaza Mukama nti asobodde tulaga ebintu bino n'atuwa n'obuvumu okubyogera. Kubanga bangi tebakola ki? Tebabyogera. Buvumu. Bumalirivu kwewaayo ng'enkoko emirasi. Ng'enkoko emira ensanafu. Nogawa kama ambayanire kijja kikola eki? Kijja kijjenze ngenda kubikubawo. Kati nze saawa eno abandabyeko ku mikutu gino bwe mba nyingira nengezaako okuyingira mu geeti ezimu bayinza okunsindika. Nze kati nfuuse mulabe naye Mukama yagamba nti ensi bw'ekwagala ennyo then you are not worth of me. Okitegeera? Mukwano gwa nsi. Nze njagala kubeera mukwano gwa Katonda si mukwano gwaki? Gwa nsi. Gwa nsi. Wanti Bible oyagala nnyo ensi
ofuuka mukwano gwayo. Kakati nga tumaliriza obubonero obwo simanyi oba tukyalinayo akadde. Mpandiika mu katabo ebyo byonna biri mu katabo kano 7 Churches of Kampala. Mpandiika wano ne ŋŋamba nti how to find out if your pastor is cultic. Otandika otya okutegeera ogenda step by step. Culti wa culti yenzikiriza nga ya controllinga buli kimu alinga Katonda yakola atya. One, okutegeera otya abo abantu abakalti abo, omusumba atera okutabuka n'abantu. Tetwali kiwadde episode yakyo. Tukiwa episode yakyo. Tugenda kwetolamu katono nnyo adakika zijja kuba nga 2-3 bwe tunaakomawo bagenda kulaga omusumba otegeera otya omusumba gw'olina amazima ekintu nga yakijja ku mikono gya Katonda akyevugira nga ye kikye ownership. Mpulirayo abantu abamu nga omuntu asookera kumanya n'agamba Mugera Jamiru Ministry kintu ekyo kiri kinamu question mark anganze kwa nkera kumanya n'engamba Jamiru's Ministry kuno mulimu si gwaffe tukoleramu ne Kamali. So ndoza katwetolelemu nga tukomewo wano ndoza kyekijja okuba ekitundu kyaffe ekisembayo olunaku olwaleero ate omukulu ajja kuba nga akomawo ebibuuzo bibuteekawo mu comment section ebirala osobola okuba nga obiyisa ku namba zaffe za bulijjo ate tujja kuba nga tubiwandiika wanaakomawo mulundi omulala nga we tukoze olwaleero nti ajja kuba akolaki atandikiraho naye saba linki awo ey'ebirooto n'okwolesebwa tusobole okuba nga tugikuwa ogende weeyunge ku mukutu ogw'ebirooto n'okwolesebwa. Anooza omukulu nja muleetako sayidi eyo naye nga tuli mu birooto alinawo sayidi eyo asobole okuba nga ate atuwa. So gwamwagala ennyo n'eri tujja mumutwala naye eri tujja kubeera mu nsi ya kwolesebwa ate nabirooto. Katwetolemu katono.